bonna abamaze ne bakwatibwa ku Entebbe airport. Kamiliyoni nakubye omuntu poliisi maze ne mukwata. Akatambi ka pasita ng'akwata omuzungu nako nkakuleetedde ate nga ye Kabaka Mwanga gudde mu ddiiru ya ssente nabyo tobisubwa nga nnyongera okujjukisa gwe natanaba kumpeera kano ka video ka like mbadde nsaba ojjembere like mu mutima omulungi era nga tugamba gwe natana subscribe nga bambi subscribe nga wegatte ku mukutu gwaffe guno gwa Wonderboy UG fa balina amawulire agali purified Hajat Kaloda gamba janga kulondoleddwa ebizibu birenga bikola kinga biteere nambeera wesembeyo 67 kale katugende mu mawulire gaffe agaleero olunaku olwaleero Kabaka Mwanga ndooza mumumanyi basinga badde bavaayo nga bagamba Kabaka Mwanga bambi ajoining the music industry nga bwe badde basinga badde bagala Kabaka Mwanga abeerenga fresh kid no talent ye tebeeranga ekuma just kwogera Kabaka Mwanga wabula asobola okubanga yevumbula ng'omuntu afuna talent ye ebere exposed eri abantu bamwagale ku eyo talent ye kambalekere video ye nga bambi agezako kuyimba era nkomewo n'amawulire malala mangi nnyo. Byono bibya Kabaka Mwanga ate Yvonne Nakanga kabambi yavudde wamene etundulira bakadama bonna byayisamu amaaso olunaku lwe yakola live ndowooza mujjukira olunaku lwe yabavuma nagamba bakadama mmwe temutegeera biki ndowooza videos mwagiraba era wano Wonderboy nagiba playingira bambi yavuddeyo nagamba abeetondedde ate ebya Derek ebibadde bisatulating ejjo mu mawulire mbu Derek yasibiddwa mu kkomera ne bamugyako enviiri naye nga kyategerekese nti no Derek bambi si kyekyo enviiri ze wabula yazisaze busaze nga wali mukunsi kuno olwo kye bayita change kino naye yakyuse nalabamu nga enviiri zibadde zimulabisa bubi oba kyeka zibadde zina engeri gye zimukosaamu somewhere era nga bambi yazisazeeko era video ndowooza mugirabawo ate ebyo nga tubitadde mabbali Kabaka wa corruption wali Entebbe airport mukuleetedde ngenda kupulengera ka video ke mu maaso awo mulabe engeri gye babatulugunyamu engeri gye batulugunyamu abaana bato abula bagenda bugenzi mu nsi zino ez'ebweru okweyiya obukola ssente kambali pulengera video no musajja nga yagala corruption wali ku Entebbe airport era nkomyo namalala. Kankusomere MTN yange. Oli akomye emitwalo 4. Akomye emitwalo emeka? Naye obudde bugenze. Ate ng'oyo ye tumuvuddeko ndooza Kamiliyoni mukimanyi nti no ayina ekivulu kye obanga nga 10 February ndooza mugimanyi mwena ekivulu kye bagiyita gwanga mujje olunaku olwajjo kirabika olunaku olwaleero wa booda ku makya kirabika yakedde mukwalabula ku motoka ye era nga bambi Kamiliyoni yavuddeyo nga munyiivu nnyo nnyo n'ajjayo omuggo ne wamu ne babawunsa abe n'atandika okukuba abantu era nga mube yakubye yono wa booda yayagadde omukalabula kyategerekese nti no wa booda yagenze ku poliisi bambi n'amuloopayo kavidde sola akakupulengira bulungi lwa ku nsonga za TikTok oba nsonga za copyright wano ku YouTube basobola okukola ki okubrandinga channel yaffe n'okola ki eveewo kale ka video kenshi ngenda okukola kiriwo kiti oba jagala ngenda wangi njikuteera ku namba yange erawe sembeyo 151 ojja kuba inboxing nga njikuteereko nga kuba abantu era nga abantu bebatanise okwekunganya mbere nga soji kupulengira ebyo ate nga byo tubitadde mabbali ebya Don Asia wamu ne Love Mercy bitabuse kyategerekese nti no Love Mercy yagala Don Asia amutolose wali mu kiyumba Saudi Arabia gye yali nga yali achapira ndooza mwena bada following Love Mercy yono muwala ikadama yagenda ku SB4 nagamba mbuno bulijjo yalala pitaki ngalabira omulambo wali Saudi Arabia gye yagenda okukolera baminga kyategerekese nti no yali asabadde obuyambi ne bagana okola ki ne bagana omuyamba kambalekera video ya Don Asia wamu ne Love Mercy era nkomewo na Ray P. Banange mfune za tiketi ewe mbuke kikomera banaye kampani yange ntasi ndeyo donasi yakoye mpulira kintu kati kintambula mu lubuto ng'omusota nasi yaneegumiza kituufu kyo mpulira nga bwe sitava mu kiyumba kino kuno omwezi ngenda kunywa obutwa ngenda kunywa ku forex nfe amasoma zedonasi yasinga nafata
singa bantwala okunfumbiza omufu waabwe kubanga passport. Anyway, ebisinga obungi sigenda kubanga mbikulenga. Kino ekintu however much mwakoowa abawalabu, however much abawalabu mwabakoowa, naye ate nze munsanyusa bina Uganda. Tengi bino tubitadde mabbali rape bambi naye avuddeyo n'atabuka nagamba muno wali ku Entebbe airport bamubba nnyo era bamukosa bubi nnyo. Kano ka video kenkulayingira ke ka part 1 era nga ngenda bankupulayigira part 2 mu video yaffe eddako era gwe wena tana subscribing nkusaba bambi subscribe kwano kwanda boyije wogenda osanga mawuli agali purified bulijjo nkibagamba purified ate nga gali synthesized tino mawulire matuufu gokka wano kwanda boyijooka ogenda ogisanga bambi kankulekire ka video ka raping nga kaaba era nkomewo n'amalala boka wali jukira nina fiya stambulanga konzeka basabye kino basabye kiri simanya biki ekyanyambanga ebisinga mbirina tutuuka ku passport nga awali M awali F awali M okay awalina okubeera F which means female waliwo M naye nga ebisigadde byonna biri ki biri okay omuwala yangamba toyina gy'olaga nga sikikkiriza. Meanwhile, I had used an agent. I had booked the hotel, everything. Nali buli kimu nkisasulidde. Okitegeera nga omanyi woba okozesa agent ng'ogenda for a trip, you pay akugamba nti njagala $8,000,000 so ebisigadde byonna for them, they take care of it. Okitegeera, they prepare your trip, wa wogenda okusula biki byogenda okulambula, they can ask you what would you want to kulambula. Tukawali nasoka nendowooza akasente kange ne mugane nga mukama taata kiki kino nga sibitegeera nenga kati nkola ki okitegeera kati nkola enta ne mugamba it's not my mistake. I took back this passport and then they said it was okay and I have ever used the same passport to travel. Nangamba you have ever used the same passport to travel? That's none of my business. I said you are not going anywhere. Meanwhile, by that time I was already working on TV. So ndowooza nga yagala ndageko nti mukwana eri gye mbeera ku TV birala ne wano birala. Honestly speaking, Katonda nga ye mujulizi wange nze muntu abeera calm. By the way, I respect people so much. Sikirina, Sani, okitegeera, everyone. Buli muntu gwensanze nze bwemba ntuse mu kifo mbuuza buli omu. I greet everyone. I greeted this girl. I told her, Mange, you're a fellow woman. It is my kamani. I don't want it to go just like that. Bambi nyamba. Bambi. I said you are not going anywhere. Please don't waste my time. Next. Nenga kati no very serious. Neso kankubira ku agent ne muga kakati munange passport ekozeze bweti ne bweti tukoze tutya. Omwana na omukazi nangamba agent wange nangamba Remy. That's something very small. Tebakiganiranga ko muntu okitegeera. Nangamba try and talk to someone. Kwano ne mugamba wano tewali bwoyogera naye buli omutakuli. Laba Katonda bwansaasira waliwo cleaner ne cleaner oyo ndowooza nga faani wange Katonda kyemwebazaako because that time I had no choice but to pray. Nayimirira ne mugamba ya Allah gamba de manyi leero gwe mulundi gwange ogenda osooka ogende